Mpuuga ali muliro ogw'amaanyi nnyo ne NUP. Mbadde mpulira kiripe yabadde mu America nga Bobi Wine ali before the presence nga abantu bamuwa complain era nga bagge community bamubuuza NUP ababaka baayo baatuuka batya okuvotinga ku tteeka ly'abagge ng'okimanyi ffe bagge wano mu America tuwagira people power. Yabadde talina kibuuzo kyaddamu n'atuula ne bavuluga LOP ne bavuluga member wa parliament ne bavuluga Mpuuga ng'atudde bw'ati bate ba politician. This is the member of parliament gwe yalonda akulira bali abali mu opposition bonna n'atuula mu America ne bamuddako mu audience direct message eri set up nti bakuba Mpuuga kuva mu America. Mwabitegedde nti Mpuuga yawakanya etteeka ery'okugoba bammemba mu party after bisanja bibiri kubanga yalaba nga human resource oba tomukozesezza bulungi okugeza kati oyinza olowooza nti Shamimu Malende should only serve for 2 terms ng'ate ali 34, Joyce Baagala ali 36, oyowooza asavinga ebisanja bibiri addewa. Politics is a career. Kati you need okubanga oyina abamemba abensa bakantuntu babadde mu parliament emyaka aga. Kati Ssemujjunganda senga ali mu NUP, senga NUP egamba nti esanja ebiri ebigwa nga Ssemujjunganda ogenda. Don't you see nti mwe mugenda kufuuka academy ya parties nga olaba zino ziridizi za Atletico Madrid zikuliramu abasambi abanaabeera mu Real Madrid. Bw'ogenda Spain ng'omusambi mulungi ng'ali mu Atletico Madrid, Atletico Bilbao, ezo zonna eziriko ekigambo Madrid tebamukuguza. Bamulinda Madrid eyinza n'obbagamba tujja mutwala mu season 2 naye nga bamuterekedde Real Madrid kubanga they are a nursery academy to these teams. Nga wolaba ku Bayern Munich, nga wolaba ku Manchester United, Arsenal, nga wolaba Borussia Dortmund. Kati NUP mwagala kufuuka nursery bed ya parties because bamemba ba parties after 10 years they are still viable. Nsubuga Paul Nsubuga ono gwe mwaluna Paul Nsubuga mwana muto kati asavinze kisanje kisooka ekyokubiri kijje emyaka ejeje jidduka jiringa rapid kakati ye Paul Nsubuga mu kitanje ekyokubiri wemba yenze member wa NUP. What I do, I get a card, I go to the constituents, I go through ekisanja ekyokubiri, but I do not work for NUP mu that kisanja because I'm already not in their future plans. Katolaba akabadike mweteddemu mugenda breeding ababaka nga siba mmwe because omubaka ne waba wammwe mugwadanku nyingi is a young man. Muwanga Kivumbi is a young man. Mumulowooza yanga ye 30 ebyo ebyekitineja nedda life begins here at 40. Abantu abali kwana ataana obulamu kakati gogamba nti pateyo mindinze constitution etegeza ne Bobi Wine yennyini mumwetaaga emyaka 10 kati 10 weriggwa jaba 50 already ayasavinzeeko ajaba 45 nga ainova mu party. That's a wrong move. Tujiyita self destruction mission. Mwekube sasi mu kigere. This is what Mpuuga is saying. Kati bo bali populistic badduse mu America bagge basituse twagamba Bobi Wine owagira bagge ng'ogaana nga weebuzaabuza statement zo ku TV ziri siripale tezitegeeza kituufu kyoli kubaala abantu wabati okuva lwe bagoba mu London. Omuvubuka ayogedde mu America ka video ngenda ka uploadinga ng'era akulaga nti Mpuuga yagamba mbu Uganda erina bannannyini baayo the minority should succumb to the majority. Naye ng'oli ayogera minority ategeeza bagge yet Mpuuga minority ategeeza batali mu government. Do you understand the contradiction? Kakati mu America Bobi Wine bamugamba ba member ba parliament Namboze Mwanga Kivumbi ba votinga bati against us the minority. Hey, okalya dakadda doba dolya sente zaabwe mukama kati ojja zisesema kuba baagala odikiralinge
ogambe n'ogamba etteeka eryo B ne Museveni lyamulakira bagoba manyi lyamulakidde Museveni n'alizayo mu parliament ligira lirinda kakati ne Bobi Wine the stand in America wabadde audience yabadde nga ekulaga clearly bagge bakubuuza omuvubuka yayimiridde nga ali elaborate nga bakugamba Mpuuga biki bino byakola omuvubuka even continue to say nti Mpuuga nanvuma ku Twitter Mpuuga leader kyono wabula n'olutalo luli set up to demean insult abuse honorable Mpuuga oluvannyuma lw'okuwa very good position it is very very damaging to have a party Member Parliament babasalira bisanja genda mu House of Commons UK genda olaba abantu Napoleano ayambye Miranyo Terere economy. Politics in Parliament is about ability to give views and laws. Kati ate emyaka gijjirawa. Greedy. Very greedy. Kati eyo pate teina jeraga. Kubanga ebirowoozo byayo bimpi. Teyetaaga Joel Ssenyonyi kati kitegeeza bisekezi Joel Ssenyonyi nga we nagamba agenda bapate ali mu pate ya muhoozi Joel Ssenyonyi era n'ekifo agenda funa nze tusakumbuza nze mbimanyi Joel bisekezi gwe muyita Ssenyonyi agenda kuba n'ekifo kinene mu National Progressive Movement eya muhoozi. Yes, but we will still pretend nti ali mu NUP kubanga ya NUP emaze omulaga nti ali ebisanje eri kino kitegeeza NUP outfit ya project emu okuliyetinga opposition eri wiki to oyo candidate omulimu gwabwe gwali gwa ku distractinga Dr. Kiza Besigye to make sure nti Besigye tabeera opponent wa Muhoozi. Why? Because Besigye yatwala Muhoozi ku ssomero ku Kampala parents alina ebyokuba mu Muhoozi ebituli bingi era Muhoozi kyakoze talking to Besigye ajja kuba ne Muhoozi. He may disagree with Museveni but he doesn't disagree so much with his son. Naye okubeera opponent we kyali kijja ku weakeninga nnyo Muhoozi cause ye Besigye amanyi Muhoozi in and out. We needed a weak opposition. Yene ya Bobi Wine tewali kye bakoze, tewali walk to work, tewali webuuza omuntu ajja nagamba fe tugenda kujjako government kama mbaya ni mbaya naate tetuli violent kati mugenda gijjako muti simanyi tugijjako myezi ebiri emyezi negiyitawo sukuma wiki babuulire ekitambula tajja gasima amafuta kyokka bali mu kusima mafuta simanyi pipeline egenda to damage nga tamanyi bya oil yasoma music dance and drama. You cannot talk about oil. How? Ngoveyo yogere ku oil nga ate wasome mu didi. You need to go back to class otegere bichi yogerako. Bamusima batye Nigeria. Bamusima matye Congo Brazzaville. Avaya atya. Tuwa amagezi gwatayagala pipeline. Tuwa amagezi gwe tugenda ofuna mu oil. Udu weakening population. Tayina kyaliko. Mugenderere bwaba afuluma Uganda lwayambala akakofiira akamyufu ne lwayina ka press conference tayina walala wonna wayambala akakofiira akamyufu. Not Ssenyonyi, not anybody. No, tewali. Kakati nkugambye plan ya kujjako Mpuuga naye omuntu nemba mmwejjako don't insult the person. Omusajja abasavinze bulungi akutte bamemba ba parliament a well-guided leader. About the insight what you should do but anse muvuma babloga babe mukola mu buntu tebayina bwesigwa tebayina mikwano we batowe babeera straight away. Nyanzi wakunga yawandikidde Museveni ebbaluwa naye kati twagala kubuuza Nyanzi Museveni omuwandikira ngani era Nyanzi ebbaluwa wagiwaddaani mu press conference yagambye he has written to Museveni. He has been writing to Museveni. Njagala obbajjukiza kunga project ekolebwa aba National Unity Platform n'abajaasi abali weak abali mu intelligence abalala banoonya akasente batya kunga bali bateesa
nti ajja gikola wano kamoocha intelligence agency ne zijjayo sente tutugenda gistopinga baba bali awo ng'agitutte ekyenjojo baakubooli bamugamba beera wano balya sente kubanga mulina okujjukira muganda wa Bobi Wine gwe bayita John iso operative akyakola mu iso mwe temutegeera kintu kye bayita wagwawo demonstration government must release money okustoping eyo insurgency kakati Nyanza akolagana ne muganda we ne bateekawo ebipulaani nti kunga kati kunga ono waastuka mu Kampala bali aba intelligence beetaaga budget eddakiika ye stopping eyo insurgency nga bagabana akasente akamu bajjayo billions nya ne bamuwaako billions ne bamugamba kunga wano intelligence. I can tell you, yes, we have bad apples in intelligence. Bakolagana ngera wobalaba mu kalulu akayisaamu era Bobi Wine muganda woyo John ye yakola ku police yamukwata evening before balyoke bamulonde ekyaddondo bino byenkubulya bituufu. This is a game. Kati ye yaddusa abaana be atambuza abalala nga sente ate zimaze ovaayo bazigabanye ne intelligence nkugambye bw'otandika okukunga abantu intelligence agency bajiwa budget to stop to investigate to know kiki kyoli mobilizing bano we bateeseza nga we nagamba ku baana be basiba nti buli mwana gwe basiba aliko euro 7 buli muntu gwe basiba euro 7 basegirinya baliko gumu kitundu nga baweereza ebitongole bya nakyewa nga bibawa kyova olaba balina buli kifaananyi balina ne ttiimu enoonya ababooda bezitomedde baweereza abazungu nti gavumenti ya Museveni etusiba tulina abaana bangi mu kkomera twetaaga okubafunira legal team tetwala sente gwozanya n'ebintu bya politics tebiringa woobiraba. It is not what you see. Focusing on yourself okole ebintu ebikuja bwe toli politician weesonyiwa ebintu ebyo abasajja mubalabirawo bayaaye ekiwundu gwe n'okiraba ng'awonyera naye nga yo biliyoni emuli munda balina gigabana. Kati trips mu America bwe zitandika simanyi tugenda kukola kino justification. Kati Nyanzi gwe mubuuze ebbaluwa gye wawadde Museveni wagituttewa wagiwaddaani wategedde otya nti emutuuseeko ekitegeeza bulijjo mumanyi gye mukolagana ne Museveni plot 1 omanyiyo Nyanzi omusajja oyo mumwegendereze yaddusa famire ye mu Uganda. This must be very important. Yaddusa famire mu Uganda kati ate ayita baganda bammwe mu basajja abakambwe. Jukira kiri tuwe bwe bakunga sente zijja bwe bakuba nawo zijja kuba baba bafunye ba victim eno mu opposition. You are the victim. You are the victim. Collateral damage. You are nobody. Tebagenda bibala. Webuze batuko kola emikolo nti simanyi bayita abantu bala tebasibulukira mu makomera. No. Wakawaabwe mu makanzu ne bakola zi pose balina ba photographer beerabira abali mu komera. This is reality. Bw'oba ova ewakaawo ng'ogenda mu kkunga lekanga maama w'omuwandiikidde omugambe kubanga munnange mu ebyo ebintu bagenda kukubiramu ng'oli collateral damage nga ne ssente tewafunye gw'olowooza bali tebali ku ssente. This is business. Kyova olaba nti bagikwasa bali famire. Nyanzi ye mobilizer wa NUP all over the country. Kati awandiikidde Museveni kikuleka waggwe ayagala meetinga Museveni. Yes. And politics like that. Olairo Odinga ate Kenya we baba kubye teyagenze na meetinga Ruto. Be mindful ng'ogoberera omuntu. Be mindful. Sikai soja nkubulira ojja kwekanga nge okugulu kulenge ejja kuti ng'oli mu kagaali. And the government will proceed. Yes, will proceed. Abaana baabwe mwali mbalabeko nga bambala ebintu ebyo baganda baabwe gwe lwaki olowooza abaabwe bali batiisa ate ne bateeka mu ggwe ne bakugamba bwe munnange kino kya ggwanga kiyamba ggwe kyo tekiyamba mwana we. Tolaba nko baana bali 18 bagenda mu lutalo. Waki Solomon si yasooka mu front yasoma. Solomon in any country, Sweden, Norway, 18-year-old, you go to military.
kyogamba tetolaba nko bayanga soldiers naye wali omulabyeko si to victimize children naye nkugamba we baba tebayita baganda baabwe Mickey Wine wali omulabyeko mu bintu ebyo Banjo Manya alina amayumba 8 wano munse bleeding nga mwayina ennyumba n'obugagga wali olabyeko Banjo Manya nga agenda mu bintu bya kunga mukwano njagala okugamba weefunira omulimu mu mutwe funa ekitono kyokola ne baganda bo naye teweeteeka mu bintu bya politics singa tobitegeera you will become a collateral damage nga tewalina agenda tubuuza bakugulu kugende kusanya oyingira akagaali bo bajja kweyongera mu maaso bajje bakulambule era beekubye naawe ekifaananyi lubonge yakifune bawandiike ebitongole bya nakyewa bimanyi bo sente zijje mulwana temumulaba toka kwa barabara besijana yingia ani amuliko ani bamulekawo dda ebyo si kyekikulu ezo baziyita saladi nga tugenda kati yalowooza ali obulwadde bumuluma tewali amuyamba. Ladies and gentlemen, nga tonneeteeka mu politics yenna bw'oba tumumanyi kiba kirungi odde wabbali newe badde ng'ebintu bimu bikunyiga kuba politics taliwo okutereereza mbeera gwe ng'omuntu yeetaagawo abali obubi n'abali obulungi. Njagala obeere mindful ng'ogenda mu bintu bya kunga. Kunga is a project eyamba nga walaba ku mulembe gwa Kayihura Bobi Wine nga bayamba Kayihura nga kasita demonstration ejjanga omanyi budget nga demonstration yagudde tebaako kubala lunana luyita gwe n'olaba pick up nga ziduuka n'olowooza banna ekikino ne beerega n'abopposition nkugambye njagala oddemu. The evening before they voted Bobi Wine to become a member of Chadondo, he was arrested. Ne pick up eyo bw'ogifuna ne operation yakolebwa muganda we gwe bayita John ali mu iso tavangamu kati nga mugambo baate baani abakwata abantu John yabasongamu. John wabatuwe bakola abayintelligent ba John ba bad apple mu iso bakolagana n'opposition to get money ne bazigabana ne insurgency ne gwa chovola bibawo hours ne bigwa. Ladies and gentlemen, ekyo kintu kirina okubanga kibali mu mutima bulungi nnyo. Sandi yagadde muyisewo bimpuuga Mpuuga abakulembedde bulungi ekintu kye mutandise Bobi Wine naye nakuwooninga nti genjogera gyoyogera n'abakulembeze ababo mweyo meeting mu America ado inosituka notereza omusajja naye n'oleka ne badamejinga leader wa party nga nze Ichuli ndaba omumanyirawo Ichuli ngenda kukeera ku macha na mistie katola ku macha Ichuli mbanzija nze nina channel lukaaga government ya lumba mbeera mpulira ndabako out nze mbeera nina owulira buli kintu kyonna ekigenze maaso kubanga balina okumpira bagambe Ichuli wawulidde ki buno obwongo babwagala nnyo beewuunya mu supernatural kati bampira nga Isma read that image wano naategeeza ki byonna bibanyi naye kati nkugambye omusajja tuvola batayina stand ku bagge sente zaabwe abadde azirya bamukaziza mu America ate nga bannayuganda bagge abannayuganda he has no position tuvuddewo awo era tukyali awo